Ngawe pankirwa. Mbuti 3. Ngachali musajja wangu. Katusoka tugende mu today mu parliament. Twagala nkuba latest. Twagala kutunulya nnyo ebyo. Omulenzo njonze naniyomu ne mukuba ne muteka kutta. Twagala kutunulya nnyo. Nnyo ne mukuba. Ayino gende hego bamukwatira no bamuttele mulamu. Kakati. I've told you, I've explained. The problem was made by CA. Kanyihamba yali tamanyi kyetuyita systems analysis. Nti mu America abagenda mu Congress, abagenda mu gondi mu Senator, baba bagagga. Ne mu House of Lords eri mu Bungereza nabo baba basajja bagagga. Kati ate bano banoonya akalulu balina ababatadde mu ssente. Kakati kyemba buli ekiri kimu. To the moment we allow Amongi to do this, it will percolate. Nti look what buli ayina ssente ezize. Look what Kampala. Where is it Wawula? Former mayor. Taliwo. Where is Yiga? Taliwo. Ninga webali. Yebali ni bavu bazze. Sekitegeza negunda yaja kugamba. Sise kanse passinze gundi law. Ndipo lyebere former mayor afune motoka. Olwegwanga sente zinava wa. Okujja ko you provoke the army. Eberewo. Kuba Museveni tabasobola. You are provoking two things. A revolution. Ririmu abasajja abakambwe mudduke obali yame. Naye omwana ono gundi ye Bobi Wine tomulaba mu bufu kulembeze obwamanyi obusobola okukwata abantu abo ababbi. Bobi Wine family yenfu nnyo. Bobi Wine is a family cannot produce a leader. Abo gundi kubanga Bobi Wine alabika ewaabwe yakulya wa muganda we. Ndoza chairman. Atenye chairman. One day airanga Bobi Wine. Nemuga Bobi Wine. We used to talk. Kakati ndoza Bobi Wine believed nti ngenda wa Munupu. At one time bagamba ne president your son has crossed the middle line, the red line ngamba zanyisa. Nalimba zanyisa koji. Nze ngamba zanyisa ngono ni ku bantu aniyo ampita kitoli kyoko niyo okuva mu state house angobera niyo nyole. I have to be a poor man, I have to be a district. No nawe akenchimo kawulide obwafu bukunukako. Bobi Wine akubirisimu. Kakale Bobi Wine akubirisimu mukubirisimu ne muganda. Bobi Wine, don't you think it is a mistake to allow your brother to get married at this time? Muri ambala engule omuntu fu abaganda bwoba oyina kyewetise tulina okuwummuza n'okwetikula. Okuwummuza okimanyi? Okuwummulamu. Nti oddira ekinywa kyenku n'okisimba ku muti oba wogenda okijjirako amangu kigende. I asked Bobi Wine, what will the people perceive wedding ya muganda? Ngina Nyanza ayagala kubba era yazibba. In the middle of the campaign. Yazibbira ludda wati. Sente imbaga yagikola. Yes. Bobi Wine nganti ate tunakola ki? Ne muga Bobi Wine government nga determine nze. Titumugenda kukola mukolo nembaga ejazigana. Nimba Nyanzi yayinonye Bobi Wine. Yes, ate kakati family ya Bobi Wine yeerowooza opportunistically ti ekibiina kyabwe kinuunamu. Buli mbaka parliament alina obba wa ssente. Buli mbaka parliament alina obba bw'onoonya ekyo ekizimbe kyeyagamba era Nyanzi yakireeta. Nyanzi atambuliza Bobi Wine mu nnyuma bw'ati. Bwenyamba n'afuluma bw'ani anaafuluma. Yes, anti nze amwe mass communicator nkubuulira ekituufu kyennyini. Kakati Nyanzi yayagala ono majenjeeke. Aliwa. Yayagala ono Ssennyonyi. Sente azimujjeko eza budget. Gundi abadde tazimuwa. Nimpuuga. If you vote Bobi Wine, we are going to have a worse situation. Kubanga mu government ya Museveni abajoga abantu alimu omu. Nakana kazunza omuntu akatta abantu mu malwale. Babiri bokka kasobola kuba ne badduka Uganda eteerera mu nnaku 6. Kati lwaki temukola ekyo baba? Muhozi yabagambye ya business wali ne badduka. Ne bajja mu Kampala kaseya Bobi Wine abadagezezza. Ntayina Bobi Wine family yenfu. Kubanga Bobi Wine. Family yenfu Bobi Wine tayina kankubuulire. Yefu Jesus did not resurrect. Twalikiriza nti okuzukira gye kuli. Tetwandikukkiriza. Ne Nabi Muhammad yagenda mu ggulu n'akola details. Yagenda n'endogo yebagiyita Mirage. N'agamba nti baali bamuwadde sola 50. N'alabayo Musa n'avuga nti abo bamwana Adamu n'ababeera. Tebasobola. 5. N'akoma ne bamugirako 0. Ogandi Museveni yekka yasooka okujja sente okujjako 0. Katonda yasooka okujjako 0. Museveni naye okutukuba mu sitayiri yatukubira mu sitayiri. Ogamba netuyingira ne miliyoni emu. No cover 2 zeros. 30% tax.
twasigaza emitwalo 7 netufuluma nga tusinika ebinyo nga teri gaali ya mitwalo pulezidenti w'eggwanga miliyoni agitula yatukola ekigambo yakuba bannayuganda kibamwinamu obwesige olwaleero zikyusa ne baga nti kala ate ole bakkiriza nti Museveni agenda kukyusa sente empya waliwo akyogerako nti Museveni agambe mukyuse sente empya tebakwata emikolo abantu tebakwata emikolo twesi yavaawo twali tumanyi nti no pulezidenti ngeri yazze agenda kuzza eggwanga kumagamba tulina kyetulaba twakawona ebintu ebyo lule yakola ensobi ne basala emiwendo gy'ebintu nakkiriza without considering market forces toyinza kusala bintu mu butale tusaza emiwendo gy'ebintu naddayo n'osuubula economy lule yagita out of excitement tewaliwo bagezi saaliwo mu kiseera ekyayiwo kakati Museveni ekyamukola obubi nti bwasala sente ezo ate bazipampinga mu waliwo olutalo lwajja olw'e Rwanda Uganda yonna yali surrounded by war a war in northern Uganda a war in Teso a war in kyovula abakugamba nti gova mu ngabo abatiso be bajjudde mu gavumenti omukwano bayina Arrow Boys kakati batya abaganda bumbwa ate abasiteso uno omwana yaleka aboonoonyi olaba agende watadde nga akima ebyaffe how does kabaka calculate into kakati nkugamba era nabagambe nti Kazimba byayogera nti ffe tulaba mwoyo mutuukirivu mwoyo mutuukirivu tekyaliwo wano mu Uganda yadduka ensi yagivaamu mu Uganda yavaamu nsi yonna mwoyo mutuukirivu bano ensi yagwa eddalu mwoyo mutukuvu yatudduka nkankubuuza Yesu asobola okukomawo kati lwaki nga Yesu takomawo abamwanika Kalabba nga balina bubazzi balina mayinja ne bamwanika Kalabba akomewo ati ku mawanga agalina nyukiriya agalina atirale adda asulawo Maria Mangadalena baali tebakola nviiri tebakola zino zimalaya zibadi bulaka tezimunoonya waali nezimumeguza ebigo Yesu tayinza kudda yes Kazimba naye nze sikulisirenga ngakoli yasirida leke Kazimba ndi mubaki why they are big